Olunaku luno lukuzibwa mu ggwanga lino okujjukira olunaku ekibiina ky'abavubuka ekyasooka mu ggwanga eryo lwe kyatandikibwa n'okwenyigira mu lutalo lw'ameefuga ag'eggwanga eryo. Kino kyatandikibwawo nga 15 Ogwokutaano mu mwaka ogwa 1943 era nga kyali kisaale nnyo mu kulwana okufuna obwetwaze bwa Somalia. Mu kibuga Mogadishu, President Hassan Sheikh Mohamud nga naye kino ekibiina kye kyamwola yeegasse ku bavubuka nga batambula ku nguudo n'okuseyimuli ku ntana zaabo abaafiirira ensi yaabwe wakati mu kibuga. Maanta waa dhalinyarooy dalkaaga dhiso xoog aan ahayn adiga ma qabtid xoolo ahana adiga dadkaan ma laha xooggiinna u xoog ah caqligiinna u caqli ah. Wabula yo mu kibuga Baidoa ne Kismayo abavubuka bakungaanidde mu bifo eby'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye baneetaba mu nkulaakulana y'eggwanga n'emirembe. Akulira ekimu ku bitebe by'ekibiina ekitabakanira emirembe mu ggwanga lino Osman Mohammed yategeezezza nga bwe waliwo obwetaavu okulungamya abavubuka ku ngeri gye balina okwetaba mu nfuga ennungi. Here is the role for the youth on Vision 2016 because we know that the youth, the youth is a big component in the Vision 2016, and it goes without saying that their contribution on Vision 2016 is very vital. I was very pleased to see the debate, the discussions, the questions they raised was very valid on what is doing the government in terms of to empower the young people. Mu kibuga Baidoa, abavubuka abaasoba emirundi 3 bakungaanidde ku paaliyamenti yaayo ng'era wano minisita w'abavubuka n'emizannyo Abdullahi Abdi yakulidde emikolo. Abantu b'ensi eno abasinga obungi bavubuka abali wansi w'emyaka 30.